Fenga bannakalungu tulina ennaku y'amaanyi olw'okuviibwako eddoboozi lyaffe, olw'okuviibwako mwana muwala ono, naye tusaba kimu nti omwoyo gwe Allah agulamuze ekisa oba Mukama Katonda abeere ng'amusaasira ebyo ebyamusobako. Nkakasa ku bantu baasanyusiza ne bawadde okwenyumiriza mulamu mu nnyimba ze, alina okuba nga yatuuse edda mu ggulu. Nze Nnyombe mu Kibika Amaadi ab'ekalungu gwe bayazika obwa ssentebe obwa disitulikiti, naye mu bigambo muganda wange Bajjo byayogedde wano, omwana ono oba omuwala ono abadde atuwa essanyu, era ffe ndowooza ng'ab'akalungu disitulikiti twalirowoozezza. Waliwo abantu bwe bati abafaanana essanyu nga bwe wandibadde oyita ku kkubo bwe bandibadde bwe balituuma. N'olwekyo nja kusaba nti ffe ab'ekalungu ku kkubo eryabazze kuliko akapande ke baateekako naye nga kaliko erinnya likaabya bukaabi ab'ekalungu. N'olwekyo ffe ab'ekalungu bwe tukakyusa ne tuteekako nti Lagu Road, tuba twanguka ku disitulikiti nga tuli baki basanyufu, kubanga nkakasa atuwadde ki essanyu. N'olwekyo sipiika wa disitulikiti n'olukiiko basaba nti bwe tutuula mu lukiiko omukyala ng'ono atuleetedde abantu bwe bati, kubanga olwalabu waliwo abadde tebalabanga kalungu, naye bonna olwoyo bakoze eki batuuse. Bwe tumuteeka kapande kali kiba kiwooma okusinga oluusi abatuleetedde amaziga ag'emyaka 4. Nsaba nkomaawo Bitomba ka palamenti ow'ekitundu kino abeereko obubaka bwawa eri abakungubazi bannaffe bano. People power! People power! Bakama bange muzikirize protocol nanjye okusafinge okufiira ddala eri family enkulu ezaala omwana ono artist waffe abadde atuwa amaanyi agakarakata omuziki naffe ne tuguwulira. Naye nga sinayogera muzikirize, tuli ababaka babiri, waliwo ababaka babiri abajja Honorable Alan Sewanyana ne Kayimba Solo bali mu kkubo, Honorable Katabaazi atwale ku ddakiika zange nange mbeeko byenjogera bitonotono, ate tusiibule artist waffe Firebrand. Neyansanyo neyanzeeke abakungubazi mwenna mu biti byammwe mwebale okujja okuwerekera mu Nakalungu ono Evelyn Lagu kati omugenzi. Evelyn tubadde tubanyiganye mu buntu, era wewe twasinganga nambuulira nti munaye nno nva Kalungu eyo gonkiikirira ne mugamba awo Sewungu yakiikirira onaga neera byonna bye bimu. So kati n'olwekyo kitalo nnyo okuba nga agenze, naye bannaayi njagala twebuulirire nti buli muntu yenna gwe bw'oliba ofudde abantu bali kungubaga oba balisanyuka, kubanga wabaawo mukirowoozeemu nti buli muntu olina ka vidiyo kaak'obulamu bwo, olinamu ebintu byo byonna by'okoze, nti wali the heavenly jury ejja kutuula wali egambe nti gwe Katabaazi jangu, nga banyiga ttule nga bazanya akatambi k'obulamu bwo bwonna nga bw'obadde. Kyemmanyi obutambi obumu bujja kubaamu ebisanyusa nga abalamula nabo basanyuka, naye obulala nga bulimu ebikyamu. Otunula akatambi akamu naawe ne katwewuunyisa noga ne kino gwe wakikola, nga kiyinza n'okuleetera bano bakatonda nabo okwewuunya ne bagamba oh my God, ng'ate be bakatonda. Kakati twewale nnyo tukolere obutambi bwaffe bubeere bulungi nga busanyusa abagenda otulamula mu ggulu, okusinga okuleeta obutambi ne baga ne kino gwe wakikola, buno obululu gwe wabubba, ettaka lino gwe walibba, ne kino gwe wakikola, nga bakwata bukwasi ku matama ne bakubuuza nti kati bw'obibbye oze nabimeka wano mukulu nga toyina. So kati n'olwekyo ebyensi bitumalira mu bwereere, ffenna olunaku lumu lulikya nga ffenna tuli wano. Tera nnyo gamba abasiraamu nti omusiraamu oyinza okubba square miles ettaka ne bagamba bw'ofa ne bagamba square mile yonna tugimuziikemu nti nedda, ne batunula ku kibanja ne bagamba ekibanja kyonna tukimuziikemu nti nedda, abaana banaalyaki. Kati ne basima entaana, nene entaana eno ne bagamba nayo nene, ne bapima mipiinako enasimayo bakayita mwana ndandi, ne bakuteekako oluba ne baluteeka ku ggunda, era nogamba bino byonna wali ofaaki. Wagoba abantu bonna ku ttaka, so
nze minisita w'ensonga za East Africa mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbagerera kagero, Omuswahili agamba mtoto wa nyoka ni nyoka pia. Omwana gw'omusota era guba musota. Katuyinza okuba n'omusota ogutubojjedde ebbanga eriweredde ddala, naye ate tetukkiriza n'akato nako kajje kutukola ki. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka Wangaale Evelyn Nakuwummula mirembe. Mumwogere engalo. Omanyi ono Minisita Sempija yali amubbye nange ne mubattula. Abataka bavudde e Kampala, ab'ebitiibwa mwenna beebasa, naye muzikirize introduction bazikoze dda. Evelyn bwe yafa ate nafuna surprise empya nga taata w'omwana wa famire yange, famire ya Mwami Ssemmondo abali wano n'omukadde musitukeeko. Sibeyo bayinza okuba abanjudde kankiddemu. Omukadde ali luddawa teyazze, tasobola. Eno ye famire omuva omwana. Nze omukyalo ono yansanyukiranga nga ndaba naye nga simanyi nti n'omwana gwalina waffe. Kitalo nnyo, mwebale kujja, mwebalire ddala. Basebo ne bannyabo, abayimbi ba artist tuguddemu ennaku y'amaanyi. Twakava mu Kato Lubwama. Omanyi Kato Lubwama nali omu ku bayimba ku stage era nakuwa omuziki. Nabawo n'omusajja omukopye ne Kalungu n'aŋŋamba mbu obeera otya ng'oyimba. Omuntu atamanyi music. Nze bwe mba mba ku mbaga mbuulira abantu nti oba owasiza mukyalawo mutwaleko mu ndongo mwekwate squeeze kubanga obulamu bwakweyagala. Omwami omu Evelyn ono mulabidde ebbanga. Bakadde baffe simanyi we bali naye njagwe gyambasaasire. Akoze shows n'ajja ne tubeera naye mu Afrigo. Olaba bali ba artist n'abamuwa music ne tubaako kye tukola omwana ono abeerewo. Naye Katonda n'agaana kubanga eggwanga Uganda lyafa dda lyaggwawo nga ne Museveni bwe yafiiramu. Omwami omu yafuna ebizibu ng'alina mikwano gye mingi egijjudde, naye nga badde bamuyamba abakola bino bakola biri. Bwe yafuna ebizibu n'abatera ku WhatsApp tenafunye obuzibu, abantu abasukka mu 1000 teri yamuyamba. Mwavamu omuntu atya omu. Naye musajja wattu mu bizibu bye baba atambula n'alinnya booda. Bwe yalinnya booda bavuga ne babatomera. Bagenda okubatomera owa booda gwe bakuba n'afa ono eweyo bizibu waleti ye yagwa. Kati balionda omulambo ne waleti ono n'adduka bagenda okukebera bali kati musajja afuddeyo ono yennyini ye Tomu ye nga ate yawonye. Kaakati bamubika nti Tomu afudde nga yasaba n'obuyambi ne bagaana. Ne bagaa nti Tomu afudde, buli omu n'adduka aleete sente mu lumbe lwa Tomu. Baba natolo muzika Tomu n'atuuka. N'abagaa nti bane mumanyi sinze yafudde wa booda yadantwala waleti yange yagudde. Naye ffe twategedde gwe naga nti muddeyo nti muli bulijjo basobola bimwagana mu kufa mwenna mutuuse. Njagala kubeebaza abantu b'e Kampala mwenna b'emikwano Evelyn mumuwadde sapoti nga mulamu ne mujja ne muzika mwekubire mu ngalo. Temulinze kujja kufa obuya bwe muwadde mbadde tumulaba twebaliza ddala. Basebo ne bannyabo, ekitole ky'okuyimba si kintu kya kusaaga. Bano be bashepinga ensi. Uganda kati erina obuzibu bumu. Abayimbi enyimba ze balina okukuba ezitwala eggwanga odyongera abawe education ebikyamu ebiri mu ggwanga teri azikkiriza bazigoba buli wamu. Naye ng'omuyimbi ye muntu asooka okulaga ky'olina okukola. Nange mukyala wange mateekamu olumala Evelyn nga hani ng'omukyala ayongera okunjagala. Basebo ne bannyabo, abagenyi mwenna mbalabye sinza banjula bajjo. Eno ye Kalungu gye ntwala ssebo. Teriyo NRM ne bw'okola otya. Twagisiimuula. Era ennaku zino nange nafunye ebizibu natobeza emmotoka eyo. Nali ngenze Moyale ne President Kyagulanyi era baba tali wano ze bamukiikiridde.
nebbe motoka nakubete nekalirawo nebikira Maria Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantaasa waliwo omuvubuka kuno waliwo nemukuseka waliwo yagamba musawo najja kutuka mukalulu kajja mukama wange saafa akyaliwo emikisa gyendina mubuwangazi kyali gyaki abekalungu musasire ne BPC waffe yafunye accident era ali na mirembe tujja mujjanja base bafande twebaza Evelyn yonna gyolaze genda osabire eggwanga naffe tulisaba bw'otuukayo gamba Katonda nti Uganda ekyali bubi tugoba Museveni akyatebere tujja mujjawo takyalina kyayongera ku ggwanga because ono gavumenti yalwadde emujjanjaba ku musolo gw'abadde wa gavumenti emujjanjabye nsembana kino nebaza Evelyn abantu bonna bafuna ebizibu bagakudduka nga bagenda wa Museveni kunoonya ssente ono omwana yayimirirawo n'atabala obuzibu n'abumazaako mani kikubidde mu ngalo era bala mubadde manti anaaba wano mubattulemu netaliiwo n'amusanga e Kampala bebaza bandamawulire mwebale kuwa coverage tukavalinga nabadde wakanga balaga mwana wa Kalungu gwe basiika nange nga gwe mulaba wano omupaka wammwe nange ndi w'amaanyi nkyalina public trust y'amaanyi ebyuma sewokulu bajoboze eno ebyuma toyetaaga kupangisa bikuba ekisaawe kiramba twalesoko peace ekole mukolo guno netenti wesiri nsaba bayize ebigambo byange nga mbasaba mwenna abali wano buli omu oba oli mukafiire oba oli musamize naye ewuwo obeka esaala z'osabira Uganda baka esaala z'okola ki osobola okusanga sente gavumenti zeetadde mu kutya okuzika kwa Evelyn security nga nyingi okusinga zebandimuwadde okumujjanjaba naye zikuuma nga nebekukola akavuyo tikyakulanya ajja kujjawo gundi ajja kubeerawo ne bateekawo sente naye ngezamujjanjaba bazikola ki tebazimuwa nolwekyo fe basewungu bwensonga mu njuba nenjikulaga tolaba bukyamu bwa lugalo lwange naba gyensonga otambule nange kasita onookola ekyo bina bijagenda muki mu maaso saba nkomi wano mutusonyiwa okutuuka leeti nsaasira nnyo famire eno mwebale tubasaasidde tugume essaala ezisinga mu nsi yonna zakuwerekera mugenzi atuuke bulungi ewa Katonda we era ne mu Uganda tusoma essaala Katonda akyaganye zitwala abegundi bazisaba abe Nigeria tebasaba Libya basaba Zimbabwe ne basaba naye buli Katonda wano Uganda abuukawo ng'agenda walala bwe ajja ano ng'abuukawo ng'agenda ewalala naye mbudde obutuufu gya mukuba ebya MK ewo temweralikira tujja mubattula nemukerera akole ki ffe mutulaba laala ezize za ssente fe waffe wabwereere abantu ne bajja kati muba mwagala ki Ssaabasajja wangale ayi Ssaabasajja gusinze people power our power saba mukama wange nsaba nzikirize on top of byongambi byenkoze njagala nteeke n'amabugo ga mitwalo 20 gatuuke ereeka n'ebirala naye nsanyusa nnyo okulaba mwami Senkubuga aliwa mwami Kibuuka oba abo mukulu Fred Sebatta wuuno akabugu akalintwala muki abo bonna naddala mwami Senkubuga olibe nasanyako nabo katemba nga ndi mu Black Bars nolwekyo nange ndi wa fraternity Ssaabasajja gusinza people power mujje mwogeremu akatuuku ka ssebo era ssebo otagira janguka eno ate mukulisono Alan Sewanyana mukube mu ngalo ebbanga lyeyamala mukomera buli wiiki nagendanga nemulaba ate totangamu nange nozanyirako ssebo onalo kayimba kyayisa okulaba gwe bya ati obimanyi sokukwata omuzindaalo obuza abantu batugenda mu era Alan asaba nawe bakusibe akulabe nga buli lunaku abasebo ne bannyabo tutuuse kikeerezi era tugenda kuyita mu bwangu nze Kayemba Solo mba Bukoma Nsimbi kumpi wano naye ng'ate wano wendi ndi waffe ndi mu fraternity yaffe nkuzizza empadde buli kalungi mu nsi kitale nnyo ekya mwanyinaffe Evelyn Lagu nze naabadde mukwano gwange ddala ng'omuntu bwe yatandika okuyimba
bwe yayimba akayimba akogumanga n'enjalayo nemuga tusobola okufunayo obuyimba nemufunirayo akayimba akalala ke bayita mbuulire obanga olibaawo. Waliwo omulenzi gwe nakajjako eyo bamuyita Sozi Moses nemufunye n'ennyimba endala nga 2. Lumu bamusiba ekiro mu kawunyemu nankubira saawa 7 ogw'ekiro nagamba obusajja bunsibye ewandegeya ngenda okutuuka mu kkomera nze nziruka emisinde nabeeranga bwayise waffe eyo nga gwe basibye bali mu kkomera baseka okukamala obukamazi nemugagani gwe nnaku eri ku lumakodde nga bali mu kwejereka banyumirwa paka Mukama n'atuyamba n'avaayo ku olwo n'addayo ewaka. Mufunyeeko emikwano mingi kyenjo mujjukirako kimu ye muntu abadde tanyiiga obulamu nga yeebeerera mu free yabuteeka mu nnyuto. Tusaba Mukama ebbanga lyamutuwadde situjja kukungubaga nnyo kuba bangi abafa accident n'otafuna kadde kamujjanjabako naye Eve ono ategedde abantu babadde bamwagala. Yakusaba Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Baganda baffe mwenna Abazubairi famire mutabani w'omugenzi Kasavu omukwano gwa maama ogulabe gwabadde nagwo olabe abantu ababaddewo n'abantu abasituse okuume kikuwa ekyokuyiga n'okumanya tusobola okutandika ebirala njabbirekera muganda waffe Alan Sewanyana. Bale okusooka byonna njagala okwebaza Mukama Katonda olw'okuba nti atuwadde ekisa ate n'amaanyi ne tusobola okutuuka wano ffenna olwaleero. Njagala okutwala omukisa guno nange ku lwa mikwano gyange naddala bwe tuva mu Makindye West okusaasira ab'ennyumba omuzaalwa Evelyn ate era wamu n'abaana njagala okubasaasira kussa n'ab'emikwano mwenna. Muna nnyo njagala okusaasira mwenna ba artist abali wano olw'okuba nti muviiriddwako munnammwe ate munnammwe gwe mulaze omukwano naddala ng'akyali mulamu. Zubairi famire nammwe njagala okubasaasira bantu bange abava ewaffe Makindye nammwe basaasira olw'okuviirwako muzannyi munnammwe ajja okulwawo okuzikawo. Kituufu bannabitone muli bantu b'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda olwa mesegi gye mutambuza era mbadde nzija ne Kayemba Honorable ne mugamba nti nno ekintu kyammwe kubajjukira ne Honorable Kayemba yava ba artist eno yali promoter najja mu nnyimba mu mpiira gyaffe eyo gye twasangagana ate ne Sewungu bwe twali tuziika Honorable Kato Lubwama bayita ba Black Pearl naye Black Pearls naye najja kitegeeza mbeera mu bannakatemba babiri naye bambuulira ebintu bingi nnyo naye kyensinga okubeesiimisaako kwe kuba nti musobodde okuuma omukwano gwammwe ne musigala nga mukyali wamu nga fraternity banaye mwekubireko mu ngalo. Ekintu ekyo si kyangu. Ffe tuli erimbi emizannyo mutuwulira nga twesika ebitogi ne Engineer Moses Magogo n'abalala naye ogenda obiwulira ng'era birinamu ekizibuzibu bye kireesaawo oluusi n'oyingira ne mu kkomera n'ebiralalala naye mwe mweyagaliza ate mweyagala musobola okutambuza obulamu. Mbeebaza nnyo mwenna abasobodde okukola ekisoboka okulaba nga mutaasa obulamu bwa Evelyn Lago. Ebbanga lye twabeera mu nkomyo ne muganda wange Honorable Segirinya Muhammad twabalaba nga mulina initiatives nnyingi kaweefube ow'okulaba nga mutaasa obulamu bwa mwannyinaffe ono naye Mukama Katonda ye yamutuwa ate era yasobodde okumutwala. Kale twagala lw'ebirungi byatukoledde ng'eggwanga ennyimba zaalese ayimbye tezijja kuvaawo zijja kusigalawo okubuulira kwakoze baasanyusizza bajja kusigala nga basanyuse naye kye tusinga okusaba ti Mukama Katonda omuntu ono azze owuwo
tabadde muntu mubi erife ebisigadde okulamula kukwo okusinziira ku ekipimo kyo neffe ku nsi ekipimo ekyaffe tupimye nga muntu mulungi nnyo asaana okuwummulira awo awayakayakana atera mu kitiibwa. Njagala okwebaza abantu baffe mwenna abasobodde okujja leero okwerekera ku mukyalo ono ate naddala abannakalungu mwekubireko mu ngalo bannakalungu mwenna mikwano gyaffe. Nsanze mukulu wange Honorable Sewungu nga nnyonnyola ebintu bingi nnyo ku bikwata ku byobufuzi mwenna mubimanyi ebyobukulembeze tetuyinza vaano nga tetubyogeddeeko kubanga mulabye ekkubo okuva eri ligenda kwegatta paka eri naye tukyalina bingi bye tukyabulayo. Edda Honorable Sewungu yandeetako eno ng'ekkubo lino lya ttaka ng'era bwe liri naye nga mu butuufu otuula mu mmotoka ogenda omutwe okukuba ku ttaka ogusuula wansi ogenda okukuba ku ttaka ogusuula wansi. Omukulu anzijukiriza kye nayogera mu paalamenti naye ne bakinsuuza sijja kukiddamu bwe nagamba nti lumu natulako n'abakyala mu mmotoka eno bwe twambuka bwakkirira ebbere bulyambuka mu bbanga bwakka wansi kale ne kyayisa bulungi bantu sijja kubyogerako ebyo naye ekkubo bwerityo bwe lyali lifaanana nga bwe litambuza abantu. Sebo njagala okwebaza mukulu wange olw'okuba nti at least katulabawo akalembereza era tusobodde okutambula. Entanda gyensibira bannakalungu nti abalwanyi mu kitwaga eno gye tulimu tuli batono nnyo abasobola okukkiriza okusomoozebwa kwonna nga bwe mulaba kutuyiseemu nga bwe mulaba Kayemba kwayitamu nga bwe mulaba Honorable Sewungu n'abalala bonna naddala ffe abali mu gavumenti eddako eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tebibeera byangu birimu okusoomooza n'okusosola n'okukola okunyigiriza kungi. Kale kalungu tubeebaza nti muyimiridde naffe ng'eggwanga ne mutuweereza Honorable Sewungu era ffe abakapiira tugamba bw'oba n'omusambi omulungi ng'ateeba goolo ze nga Haaland owa Manchester City ate tomukyusa kuleetawo awo Rashford owa Manchester United okujjako nga toyagala kuwangula Premier League naye oba oyagala Premier League olekawo Haaland ne tusobola okutambula. Ekyamazima bibyo ebyange ebisigadde tujja kujja tubyogere naye kalungu temutukola bubi tusigaze abalwanyi baffe nga bulaba Makindi bwegamba nti Honorable Alan Sewanya nakaawonawo paka kasana atera okaddiwa mbaleke naye nga nkyali muvubuka nkyagenda mu maaso n'okubaweereza wakati mu sitwaga eno ey'amaanyi. Ssaabasajja Kabaka awangaale Evelyn Wumula Mirembe nange nja kuteekawo emitwalo 20 olw'okuba okungubagira munnaffe n'alitaddewo miliyoni 2 naye nsooba agibbamu ekituli mukimanyi nnyo kando ya sikangu okwetakuluzaako biba bingi nnyo ate era n'obwavu bujjira omwo. People power, our power, people power. NUP everywhere. NUP kintu tukyakirina abe NUP ekyeno n'ekyeggwanga yonna nakyo tukyagala mu 2026. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanze nnyo Honorable.